Kulwokuba nti banka eno erina omusingi gwe yatandikibwako ate ogulina okukuumibwa abantu abali mu mapeera nkitwala nti basuubuzi abatatunulidde musingi foundation ya church eno nabwe kityo Ssaabasumba aliko bwe kiba kisoboka oyingire mu nsonga eno sijja wano nti nwanyisa bukatuuki ndi ku nsonga zange ne banka amaloboozi badde ngafuna ebitagenda bulungi mu banka nsaba oyingire mu nsonga eno tabe bwegguka kubanga abantu bendiringa nabo kati wakwadde ndi mu kooti nina obweraliikirivu basajja balina ssente bagagga ne kooti nyinza okubeera frustrated. Ebya Centenary Bank ne Kiwanuka Eric kirabika si byakuggwa kati. Mpozi abe kyamukisa mubi nali njagala musange nga mulamu naye saasobola musanga nga mulamu namusanga afudde era mwami Kimbowa taata wange muto yayamba okuyingira mu bintu empozi baali baagala kupanga nkubwa amasasi nga baagala kumpanga ngwe mu mutego ogumu nkubwa amasasi ebintu bino biranga lwaki bikolebwa olw'ebintu byange bye ndali maze osinga mu banka nga bamaze okulaba properties zonna value and everything nga bazaagala. Twabyulira era ne tubiraba nga Kiwanuka alumiriza abakozi ba Centenary Bank okwekobaana okutwala ebintu bye yali asinze nga beekwasa nti yali alemereddwa okusasula loan. Oluvannyuma okuba nti nali musajja omusuubuzi businessman era nga manyikiddwa mu mukono naye mwaka 2014 nafuna ebizibu ebyansoomooza byantuusa mu kkomera mpozi gye nava omwaka oguwedde nga maze okulungulayo emyaka 7 naye nga nali nsaliddwa emyaka 75 naye olw'amazima okuvaayo asobola okudda ebweru era essaawa eno ngezaako kweddaabulula naye nga ndi mu kinnya amaka gange bizinesi zange zonna zasaanyizibwawo oba ne zibbibwa bakondo nga bwe tugenda okuwulira mu maaso awo abali mu Centenary Bank ate nga abantu bakulu abantuusa ku kizibu kino nali bankinga nabo my business was okay nabo bakimanyi Centenary Bank mukimanyi my account was running proper and well before you suffocated me. Kaakano n'abakulu mu Centenary Bank tebatudde bavudde mu byatta omukulu nabimanya ne basitukirawo nabo beewozeeko. Ate nga njagala kugamba nti ebizibu Eric bye yafuna bikwatagana ku loan. Ebirala byagamba nti banka bye yamutuusaako has nothing to do. Ate banka teri mujulizi mu keesi eyo gyagamba nti no gye tuliko ate tetuli bajulirwa mu keesi eyo. Fe keesi gye tulina mu kooti ya butasasula loan. Ebirala byonna byagamba nti bye bamusibirako tetuyinaako any part to do with that case era kijja kubeera nga kikyo kirambululwa. Okwogera ebitakwatagana ffe nga banka tetufreezinganga akawunti ye okuggyako nti ekigendererwa ekyali kigenda okukolebwa ku akawunti eyo teyabituukiriza ne UTA. Kwegamba ekyo si kituufu n'akamu okugamba nti ffe twafreezinga akawunti ye. Kyo kituufu okusinziira ku information gye nafunye akawunti bazifreezinga naye ku lw'ensonga nti yali agabye checks eza UTL eza bouncinga akati akawunti ne bagifreezinga okusobola okunogaanya embeera eyaliwo mu biseera ebyo ng'adiiringa ne UTL ku akawunti ye. Bwe bakirina nze yalina nyini akawunti baali bakimanyi bokka nti bwe bakola kye bakoze ku lwabwe nga nze simanyi na nyina akawunti kuba ze ngenda okimanya nti bagigadde nga bagigadde. So tewategeezebwako? Saategeezebwako. N'okuyitibwa tewayitibwa nnyonnyole? Sina kye nategeezebwa n'okuyitibwa nze yagendayo nga noonya waaki akawunti egaddwa. There was no prior due diligence teyaliwo mu nsonga eyo. So kyayogerako omukyalo yo sikitegeera. Kyani kya Centenary Bank. Toba baffe tubaagala nnyo kubanga ffe tukolagana n'omuntu owa bulijjo. Omuntu owa bulijjo gwe twagala okukulaakulanya. Era ffe tetulina interest oba ogamba ekigendererwa mu kubeera nga twagala okutunda ebintu bya bakasitoma baffe mu bugenderevu
oba okwagala okutuusa kasitoma waffe ku kintu ekitali kituufu. Weewaawo nga kibaddewo, banka yaffe ffennaffe tugoberera amateeka aga Bank of Uganda, ye banka enkulu eya Uganda. Tugagoberera, tulina amateeka mwe tuyisa looni. Amateeka gano gatufugira ddala nti looni weebeera ng'owadde omuntu looni ate abeera ng'agifunye, tubeera tumujjukiza nti leero tosasudde, sasula. Ate waasussaawo akabanga ennaku 3 era tumujjukiza. Kyani kya Kiwanuka Eric. Ambi mukogerako kwesimanyi bala you are sound enough nti wabyoga byali byo banga babikufeedinzeemu. Wango okoze okunoonyereza wagamba nti ebintu byakwatibwa amateeka nalemera okusasula looni. Njagala okutegeeza antiru nga mumaze okuddemesa nga mukuta akaunti yange siremerwangako ebbanga lyonna ne boddayo mu record kusasula looni yammwe. Bino byonna ebizibu byogamba byajjawo nga mmaze okuteekebwa mu mbeera enzibu, sikyasobola kukozesa akaunti, kyalina sente kujjako sente ku akaunti ne sente ezaaliko kozina ku akaunti ne muzijjako ntusasula looni ate ne mutunda ebintu ne mulaga ddese zonna zaagenda, byonna mbiwakanya. Alumiriza yessaawa agasimbagane ne gwalumiriza, byonna mu minzaani y'amazima. Lindirira.